yimuse mikono gyo mu bbanga njogere naawe. Nawulidde Mukama ekiteeso kye nga yeewera. Tegulina buyini gw'omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya yimuse mikono gyo mu bbanga njogere naawe. Nawulidde Mukama ekiteeso kye nga yeewera era ng'agamba nti omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze. Kubanga fuseka amafuta olw'erinnya lye, okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi n'okusiba bonna ab'emitima egimenyese, okulangirira eddembe ery'abawambe bonna n'abali mu kkomera, amakomera okuggulwawo, okulangira omwaka gwa Mukama ogw'okukiririzibwamu n'olunaku lwa Katonda waffe, okuwalana eggwanga Yesu yalayidde gagenda kusanyusa bonna abanakuwadde. Namulabye gassa wansi ekigere kye, alinyirire asamirire bonna abalabe be balabe bo. Namulabye ngakutula enjegere ezasiba. Nawulidde nga Mukama asumula. Yimusa mikono tugambe. Omukyalo omugumba Elizabeth yende mwami we nga besiga Katonda. Mukama bwe yabajjukira yabawa omwana ow'obulezi. Tuyina obujulizi abagalwa twasabiranga. Waliyo omugumba myaka 12 ono gyabadde emeka 15 yasalira mani abayusisi naffe tulina olugero.
abalala baneemisanga oli yali mukyala musumba nga n'omwami musumba myaka 17 nga n'essuubi libaweddemu mukyala Miriam maiso yazaala balongo nobanga byeyongera n'abalala njogera eryembute ng'ombe mutola abaana mwabesiga erinnya lye abali mu kkomera ly'obwavu n'enjogere ezasiba zikutuke guno omwaka gwegwo bwayogera Katonda nawulidde yimuse mikono gyo kikobye kyekiboyoboyo okubonabona kukobye eri abaana bamukome mwayogero wali. Haleluya, haleluya. Benuyita Yesu muliro ogwokya kubengalo nyimbe kati kanda bengalo ababuuzaako mumbejja Miriam omwana wa Mukama bannange muli mutya bakulu sowadako na ku ngoma nyimbe bannange ngalengala abange kale akalulabeyo oli werinnya baliyita muliro olwasolwaddawo omulangiro bwe ngalina amaanyi namulabya yamba abange namulabya omuwonya mulirogooja banange mulirogooja kubengalo ngalaba bagalwa banange singa nebbomu wololololo erinnya lya Yesu lyeyogerawo banange eritambuza abalema erinnya lya Mukama mama erirokola abangi erinnya mulimu amaanyi banange eriyoyomya emisimu abasangwa gidduka banange mu linnya lya Yesu abalina erinnya banange balina obulamu abazire balaba mama ne bayimba erinnya banange okuwonya endwadde banange okuwonyeza abangi sitani nakalabe kadduka ate kawulira ntobo tekalira ntobo buli yonna wekekweka muliro nga gutuukayo baba atoba yatuwa n'amaanyi ebisimulizo mama ne tukakayo obukoko ennyumba ya sitaani ekuweta omuliro sibalaba situka tulaba kubendulu ennyumba ya sitaani eyife kubendulu sibawulira mubano mpulire kubendulu ennyumba y'emisambo eyife kubendulu sibalaba abaddeyo wamba bamumuseemu bama amuguddemu kubendulu mpulira abatambuza obwerere bamuguddemu bannange sitani mudduke talina mpisa mudduke kubendulu ennyumba ya sitani kale kubendulu emisimu gyotebwa mulinnya ye bannange ebitambo bidduka mulinnya ye pita omuliro kale musirire Yesu omulere akoze ebikulu ebitambo bidduka mulinnya ye bidduse sitani adduka talina wagende n'abagwa wolololo mwebale mama akalulwayo tulire
mpulire balala kati mu mwoyo gwe gumusitukire mu ndula ez'omuzira tusituke tusitule erinnya lya Mukama. Haleluya kuba haleluya y'obwanguzi. Haleluya haleluya yogerera waggulu. Haleluya haleluya. Someone say ko E flat. Amen. Yimuse mikono gambe nti wakitiibwa Mukama. Ensi zonna zimuwa ekitiibwa. Manderera bo shatarara baba. Oh wakitiibwa Mukama. Ensi zimuwa ekitiibwa. Tendo lye libunawona era amaanyi ge gabunawona Yesu. Wakitiibwa wakitiibwa oyo kubengala wakitiibwa Mukama. Kubengala ensi zimuwa ekitiibwa. Tendo lye libunawona era amaanyi ge gabunawona Yesu. Wakitiibwa wakitiibwa oyo kubengala tumuwa ekitiibwa. Wakitiibwa Mukama. Kubengala ensi zimuwa ekitiibwa. Tendo lye libunawona era amaanyi ge gabunawona Yesu. Wakitiibwa wakitiibwa oyo kubengala tumusintule. Wakitiibwa Mukama. Kubengala muwa amatendo. Ensi zimuwa ekitiibwa. Tendo lye libunawona era amaanyi ge gabunawona Yesu. Wakitiibwa wakitiibwa oyo. Nendaba eggulu nga lyekulaze, nendaba namulondo nnyingi, nendaba nendaba ennyanja ey'ekitiibwa ekulukuta okuva wali. Wakitiibwa wakitiibwa oyo kubengala muwana ngimba. Wakitiibwa Mukama. Kitiibwa ensi zimuwa ekitiibwa. Tendo lye libunawona era amaanyi ge gabunawona Yesu. Wakitiibwa wakitiibwa oyo. Wakitiibwa Mukama. Ensi zimuwa ekitiibwa. Tendo lye libunawona era amaanyi ge gabunawona Yesu. Wakitiibwa wakitiibwa oyo. Yimusa mikono mutegede. Wakitiibwa Mukama. Ensi zimuwa ekitiibwa. Tendo lye libunawona era amaanyi ge gabunawona Yesu. Wakitiibwa wakitiibwa oyo. Ddoboozi lya Mukama sirite, ekitiibwa kye kingi si kirungi. Masonge kaliri muliro. Alina erinnya lya kitiibwa, erinnya ly'enjunji lya muwe. Zekina abafa bya kitiibwa oyo. Wakitiibwa Mukama. Ensi zimuwa ekitiibwa. Tendo lye libunawona era amaanyi ge gabunawona Yesu. Wakitiibwa wakitiibwa oyo. Asumulula bonna bakaba badde eby'amaanyi agoba emisango bannange. Ayogeza bakasi bono azaza bamaze emyaka. Wakitiibwa wakitiibwa oyo kubengala musitula. Wakitiibwa Mukama. Kubengala tulaba ensi zimuwa ekitiibwa. Tendo lye libunawona era amaanyi ge gabunawona Yesu. Wakitiibwa wakitiibwa oyo. Nkoledde ebirungi natena. Nkoledde ebirungi nayimba. Nkoledde ebirungi natena. Siringa akabawa kuba kubengala tulaba. Nkoledde ebirungi nayimba. Nkoledde ebirungi natena. Yimusa mikono waggulu kuba embangula tumusitule. Nkoledde ebirungi nayimba. Nkoledde ebirungi natena. Yimusa mikono gyo kubengala Mukama. Buka 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 bukira yasubuka bukira yasubuka zanyira yasuzanya akakuluka yasuka kwe bagalo 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 wakulu 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 ayagala yasugamba wali tuwanike mikono wakulu situle mikono 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 wati wakulu 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 wakulu
birungi naimba nkolede birungi natenda abani abava tuyambye Yesu naimba mukama wange yatusanga nga tuli mu nvuvu laba yatusa n'abalangi basebo kubanga nasiringa kabawo ng'okkiriza ebigambo byaŋŋamba wekubyemu emyaka gye walokokeramu efiga gye wali oyina obuteteyi bwe wayambalanga jjukira mwattu gy'ovudde nze nali bubi nze gw'olaba Mukama yakoze bino nali muyayo w'ebbaluwa nga teryansembeza naye bwe nalokoka yankyusa nakyusa n'erinnya lyange yampalya mu mbejja mu kika kyange teri bambejja yimusa mikono gyo jjukirayo Mukama byakukoledde bannange nayimba kuba kagalo tulaba yimusa mikono gyo shatalabababa riyandereba shatayandereba oli Katonda omunene natamegwa eyamabalalewa agenda n'okubawo oli musumba wa ddagala lyange tata kiroto kyange bugaga bwange magezi gange kiddukira bwemanga nkoye nyimba gwe mu bizibu binumbye numba gwe n'oteleza ebyange kuba engalo yimusa mikono haya 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 lift Jesus higher 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 lift higher Luisi yimusa mikono kolabo celebrate 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 akalulu akalulu obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya oba
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress, BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, ukwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-81 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. Simwe tuyita mulimu ebizibu nkugambye biwera, buli lunaku olukya osangayo kimu kikuba n'owola. Wekwata eno wekwata eri, wewekwata wewabomoka, tomanya oba wesigambye anti n'abatuufu kati bakekwa. Kyojjukira tuweewogomeko sanga biso bifubutukayo, ensi bwetyo bweri, ebintu bwebitono eri, naye nga wadde suubi tewali. Oddukira wa muganda wange, sirukira eri Katonda yabisobola. Owange ng'ani kwoyita, sirukira eri Katonda yabisobola. Ngabikulemye ng'owulira osobetwa, sirukira eri Katonda yabisobola. Oddukira wa muganda wange, sirukira eri Katonda yabisobola. Kati nga lwaki weetuganje ebizibu bituse, nga lwaki weekola kabi kubanga essuubi tewali. Wulirayo nayagera kumalira agenda Yerupiya, ng'amanyi binakola, nga bwanyuka akomawo n'akabeera. Naye raba atuuka gy'ayiza ng'emali yeebuze, akayaye gagisonye kyokka landiroodi abajakake. Emyezi gyena abatudde nga bimusobedde, essimu emukubira okuva ewaka omwana yesise, tuli wano nga twesibye. Laba bukutana agendako mikwano gye afunayo obuyambi, kyamugwako bwe bamwepena. Oddukira wa muganda wange, sirukira eri Katonda yabisobola. Owange ng'ani kwoyita, sirukira eri Katonda yabisobola. Ng'abikulemye ng'owulira osobetwa, sirukira eri Katonda yabisobola. Oddukira wa muganda wange, sirukira eri Katonda yabisobola. Naye kisingako
talekerwa talekerera ono Katonda osinga abalala kisingako okwesiga Katonda mwesige yakwagala abantu balemwa ebintu biremwa abaami bayiwa bakyala bayiwa kisingako okwesiga omutonzi